Nga bwe nabagamba nti olugendo lw'Edokolo tulina oddutambula wamu era tulumalirize wamu era nga bwe rutyo twatuuse ku ntandikwa y'enkomerero yalwo olwo nga returning officer w'essaidi eyo nga we yamaze okuba nga alangirira ani eyameze banne. Olwokano luno lwabaddemu abantu 6 era nga 6 guno bonna bamaze dda okuba nga bakkiriza nti munange akusinze aba yakusinze. Returning officer yamaze dda okuba nga alangirira omukyala manyiddwa nga Sarah Aguti oyo nga wa UPC yameze banne n'obululu 2,300 n'obululu 444 era nga yaddiridde owa NRM awo nno ne kuddako owa FDC. Munange ebintu bwe bityo bye batambudde era nga tulina okukkiriza nti bwekityo ekyabadde. Omukyala ono Sarah Aguti yatugambye nti mu kampeni ze abadde ayogera ng'agamba nti nze ategeera Edokolo, nkulidde mu Dokolo, nvuganyizaamu emirundi egiwerako, nze amanyi ebizibu by'abantu b'Edokolo nti so nkimanyi nti akalulu kano nja katwala nti kubanga emirundi mingi nga nvuganya nga bansinga nti this time around ekintu kino nyina okivuga era nga nyina essuubi ddene nti abantu beeno kati bantegeera nti nze amanyi ebizibu byabwe. Era bw'atyo nga wabadde akyogera era abantu b'Edokolo bwe bamutaddemu obwesige amugamba nti emirundi mingi ovuganyizza so ke kaseera tube nga tukola ki, tube nga tukuleka, genda naawe okole ki, genda naawe otuvugemuko kubanga omuntu atwayinzeeko emirundi n'emirundi era aba asaanidde okubanga akola ki, aweebwa omukisa. Naye nalabye nti byonna nga bigenda mu maaso muna FDC omukyala Dr. Rosemary Ogwal abantu be bagambye nti bo byonna nti byabaddewo nti naye mbu babasizza nnyo enziro nga aba UPC babasizza nnyo enziro babadde babadip campaigninga nga bagamba nti ye foreigner ebya politics we Uganda tabitegeera nnyo engeri maama we gyalimuko akasimbi nti ye obulamu bwe bwonna yabumalanga mitala w'amayanja so ne bagamba nti ye tabitegeera, tamanyi bizibu by'abantu b'Edokolo mbu bamusizza nnyo enziro era twalabyeko n'ekyapasoni omu wa FDC mu bitundu ebirala nga campaigningira ono owa UPC ng'agamba nti bakoye politics ow'ensikirano nti baleme bave mu bintu by'ensikirano basindike abantu abagenda okukolera abantu. So yewe batyo ne babanga yasaze eddiiro n'akampainingirako owa UPC naye baba FDC bagamba nti regardless nti bo they've considered defeat era nti bali ready okubanga bakwatagana naye asobole okubanga batambuza ebyobufuzi eby'Edokolo babitwalire ddala mu maaso. Bagamba nti ekyesanyu ekiriwo nti yawangudde naye wa opposition nti ekyo kibazaamu essuubi nti singa NRM yabasinze ekyo kyekyandibadde nga kibakuba wala nti naye kasita eyasinze naye wa opposition ago mawulire malungi nti ekintu kaba kitwale naye nga ffenna tukimanyi nti eno Dokolo UPC ebadde yawamba kuva dda era nabagambye mu mboozi yange gye nakoze luli ne mbagamba nti era omukyala Cecilia Ogwal yagiranga ku kaadi ya UPC ebintu byasooka kukyuka ne bamulyawo ate n'alyoka agira ku kaadi ya Forum for Democratic Change naye era obuwagizi baamuwa mu bungi so ebintu bwe bityo bwe byatambudde sayidi zeeyo. Naye nalabyeyo ekintu kimu nga abantu batandise okwanalizinga issue ya Edokolo era abangi bagambye nti bannange ekintu ky'ennamba kiremenga okutulimba kubanga nalabye Nuupu yafunye obululu 7 oba 74 something like that naye nga buli awo mu 7 teyatuusiza bululu 10 mu district yonna era ndabyeko analyst omu agambye nti bannange ebintu bino leka tubitunulemu nti omukulu Mathias Mpuuga yavaayo n'atugamba nti bannange tuleke
kunga kugiteeka mu Central Region. Ti Central Region already kyakulanya inayo abawagizi. Nti yakimanyi nti obululu gye buli. Nti kunga tuleke kubanga tugitwala mu Central Region. Wache tugitwale eyo mu bitundu kyakulanya gyatamanyikiddwa ennyo. Nti naye mwakuba mpuuga ne mugamba mpuuga alemesa alwanyisa coordinator biki ndabyeko abaanalist nga batandise obyogerako nagamba nti ekirala ne bagamba nti ekirala nti banabyobufuzi bayiga ekintu ky'okugamba nti leka tuyunitinge nti ekintu kino singa bayunitinga ne bagamba katufieldingeyo gundi flaga beyalo omukasta naye wa opposition oba wapate ki fenna tubeere mabegawe nti ekintu kino kyandibadde kikola amakulu nti kyekyaleetedde obululu okubanga buli divided buli pate ng'eyagala erage nti munange ekintu kino fe abakisobola nti Uganda nti bw'obanga munaalwanyisa omulabe bukyetaaga like mwekwate wamu muleme okubeera divided muleme kwekuba ne mwekuba left right usanga wanupu akuba wa FDC akuba wa UPC bagambye nti kino ekintu kino nti kiwe aba oppositions different parties za opposition oba ziri ku ludda oluvuganya nti gibawadde ekyokuyiga nti oba bayiga bayigire ku kino ekibadde Edokolo nti bayigire ku kintu kino ekibadde Edokolo. Yes, namba zajjanga mu bungi era nga buli wotuuka campaign trail y'omuntu ogamba waawo ono akikubye naye abantu bano bulijjo tukyogera nti babeera oluusi n'ebigendererwa byabwe lwaki bazze mu bungi bwe buti. Yes, bajja ne babaawo naye si era nakyogerako wano eno nga tulinye mu campaign ne bagamba nti buli candidate ayina abantu bangi naye abantu bano bonna bagenda mu mulonda abantu bano bonna bagenda mu muwa abamu bajja ngende ndabeko gundi ngende nkole kino so nti kino ekintu kino kibawa abokuyiga kibawo ekyokuyiga mbu bagende ku drawing board balabe kiki ekiddako senga babanga bakuwangula mu bitundu ebimu ebyeggwanga ebyenjawulo bye batawangulangamuko. Munnange si bigambo byange waliwo ababadde batunuulira ensonga zino nga bagezaako kubanga bazigaayagaayamu n'okubanga balaba kiki ekyatuuseewo crowd kubeera nyingi ne bakuwerekera paka nga bali kumpi nakukositula naye ne batuuka ku budde bw'akalulu mu butuufu nga tebakakuwadde. Waliwo polling stations ezimu ze babadde basoma nga mu butuufu nga candidate wanupu nga talinawo yadde n'akamu ne weebuuza bw'abaddewo yabadde talina bagundi ba polling agent tebabaddewo ba agents be tebabaddewo so ebintu bino si byangu munange era oluusi tubinyigiramu oluusi naye nga bituwa ekyokuyiga. Sigala naffe tukomawo tulina amawulire mangi mu kampeni Edokolo tulaba nti ennaku lweggulo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yakozemu enkyukakyuka mu cabinet weewaawo baminisita abasinga bonna bakomyewo baminisita abasinga bakomyewo naye ate waliwo lisiti baminisita abawerako balinga 5 abadropingiddwa lw'ensonga zimu oba endala ye president abazitegeera nnyo naye yasurprisinze buli omu ye mukulu Barugahara but to some of us it wasn't a surprise kubanga tuzze tumulaba nnyo ng'ali ku PLU Patriotic League of Uganda era nga nabalaga wali e Masaka omusajja ali down to earth nga wekitegeeza okuniiringa so ng'olabirawo nti waliwo ekigenda mu maaso. Atwalabye omukulu General Muhoozi Kainerugaba oyo saweni ye commander of defense force yes era yamupromotinze era tusuubira nti obalyawo ebintu bijja tereera for the better kubanga aba bitegeera nnyo ate ye president ayina right yekola buli kimwe. Andabye abadde bakubaganya empawa ku omukulu Barugahara omusajja yasoma ayina degree so ebintu tusuubira nti oba oliawo ekintu ajja kubanga kikwasaganya. The Mabatisaga ministers Agnes Nandutu and Kitutu bano bo yabagambye mutuulekaawo tetumanye kinaddirira oluvannyuma naye nga yamaze dda nabo kubanga abaripresingawo n'abalala so ensonga bwezityo bwezigenda mu maaso okubanga promotinga General Muhoozi Kainerugaba olwo nno bitandise
bagambye nti President Museveni ayina kaabala twabagamba ebigambo byebyo ffe we tulinnya okuba nga tugabatuusaako bagamba nti ebintu bino byatandise okukola nti kiraga nti waliwo ekigenda mu maaso ekyo tugenda nti waliwo ekya preparing oba oliawo ffe kyetunategeera nalabyeyooko abampiza be bawadde obwa minisita nga be babadde bapromoting ekintu kino ku PLU Patriotic League of Uganda bayimupi balinga bana so tetumanyi nga kwotadde ne Balamu nze naawe tulindire kinaaba kizze tujja kuba nga tubibatuusaako.